mwene bakazi mwe abawolereza abantu abatukwatira abaana bw'oba onowaabiranga bakufutyanka Nisha aweze emyaka egigenda mu periods singa yafuna lubuto n'alusirikira kuba n'agamba nti natyo okugamba maama olubuto nenduleka nelukola ki nerukula abaana baffe mubataddeko entiisa tebagenda kuddamu tugamba bintu ng'ebyo alina siriimu ali lubuto bintu bibiri bya mulundi ku n'abagambye ddanze natudde dda mu bigere bya maama Nisha tebujja kunjasamira nabitudde mudda kyova labanga omusajja n'abagamba nti ze kusala naye kirabika ntudde mu bigere bye kati antikaduka nsaba kwogerako ndi muzadde nina omwana oyo waabeera single mother Esaba singa Nisha ali lubuto nze njagala kugenda nsaba njogere omwana omuyita otya Jojo omuyita otya omwana taba single mother muli kuno mumutadde kuwako ekikolimo ky'obwa single mother kyokka ng'ensobi zikolebwa mwe basajja zikolebwa nsaba kwogerako mwende single mothers ate ne mutandika okubanenya pulira nkankana n'okukankana nze ndi single mother ndi Saudi Arabia naleka abaana bange bana omwana wange obuwala ali mu P7 DCR naye omwana yatugambye omusomesa amukwatirira amabeere tusaba mwana atule ebibuuzo bannange tuyina ennaku basajja mwe ne bakazi mwe abawolereza abantu abatukwatira abaana kakati munaye bw'oba n'ogenda n'owaabiranga bagamba nti oli mufere bw'oba onowaabiranga bakufutyanka naye twogera na mwana tumugamba tusaba buli yogera ate fuwa okwedifendinga next week akole ebibuuzo ave ku ssomero eryo bannange ekintu ky'okwana okubanga yakwatiddwa n'ayogera kintu kirala ono omwana si yasoose Zula si yasoose muleeta ensonga z'ebyapa abaana bennyini boogera Zula abadde taata Zula bakazi babaabe babadde tebalabirira baana Zula yabonaabona n'abaana muleeta ensonga z'ebyapa mu nsonga y'okukwata omwana bano bakulufiga aboogera babadde tebalaba mwana oli gwe bawa soda ne bamutogonyola obusolo oyo omwana tebamulaba omwana emyaka egyo lwaki mutufuula abasiru n'agamba nti baamubbira ebyapa amaze emyaka 10 omwana tamuwa yadde n'ekikumi ensonga z'ebyapa zajjiddewa mu nsonga y'okukwata omwana omusajja oyo nannyini byapa abadde tasobola kuloopanga misango egyo lwaki agireeta kati ebyapa bijjiddewa ku magulu g'omwana lwaki mutufuula abasiru muddidde omusango mugufutyanka muleeta byapa musanyukira ebyapa ebyapa asaba byaki abaana bataalabira abaana bakuzituuka awo bannanga Zula mumuleka alwanirira omwana we nze ebyapa tebinkwatako muleke Zula alwanirira omwana we abasajja mutubonyaabonya ate muddire mwebakene ku baana baffe tusiike abasajja bakubonyaabonyeza ekimala ate n'abaana baffe abakozese twogere mutuli baffere okitegeera nze bwekituuka ku ky'omwana bwendaba omuntu ng'abonyaabonya omwana sinza kusaidia mulabirako ddala n'ebintu ebyemulabirako ddala nti abasajja bakabasanya abaana omwana afunye chance ayogedde nga mulyoka mugamba omwana alimba maama ayagala byanfuna biki ku mwana we ayagala byanfuna waye ng'ayagala guli omwana we mu butuufu obwenkanya bw'omwana we naye butuufu tudde mu buntu Uganda bwe tulaga lwaki muteekawo embeera ezo nga omuntu avuddeyo n'ayogera amazima n'olaba olinga ayimirira ng'ekimulekanya nga naye ali mu bufumbo nga bwakusatu naye ng'akuba Zula mu basingo mumaaga tebategeera omwana yamunyonyodde n'amugamba yakamukozesa enfunda eziwerako ezisuuka mu 4 owulira nerabiremedde kwaba omukazi wuyo omukini yabbaani ne bwe yandipya ebyapa olitakwinamu baana omuntu atana okuloopa ku poliisi kubanga omusango bagenda kugufutyanka mbu ebyapa ensonga enkulu ya mwana si byapa si kinaye mwana wakati bannange nsaba kubaako kyengikubakubanza ndi victim emirundi muleke nsooke mbabuulire abantu ekintu ekyebeera bidde kirikimu haji aliyo nga suspect omwana yagamba taata we yabadde amukozesa kati mwali mwagala bakime bba wange nti yabadde amukozesa nga omwana ayogedde ekitawe yabadde amukozesa mbali mwagala bamukwange kitegeeza oli ya suspect gwe tulinawo deni kabanoonya amazima ate nakino nze nawulidde nina life gye nawulidde lwamanga ayogera mbu obusiraamu bugamba mbu omusimanyi myaka 10 naye omwana aba alirede kufumbirwa situfu omwana 14 asobola okufumbirwa kitufu mbusiraamu nkikiriza naye ate si taata we oli aba taata we ate ebyo tebikola Uganda yesu okusaba bulagira mwana kasaza omukono mabega afumbirwe naye ate si ku kitaawo si ku mwana we bannange ndi suspect ndi ebiri mu ekyo ekizibu kyekimu kyambako nga ndi muto ate era ne taata w'abaana bange n'akikolako obadde okimanyi Monica
era kati ndi single omwana mother bw'ayonga naye ku bbeere kitanda ly'embe taata w'abaana ne bwe mba afunye omusajja omupya n'anzaalamu oyo omusajja aba afuuse taata waabwe bonna abataata we bayonse ku bbeere lye limu yeebaka ne maama waabwe kitegeeza abaana ba Luganda kyemwagala okuŋŋamba nti bwe nfumbirwa n'abaana omusajja gwe mba nsanza omutabani we akkirizibwa okujja okuwasa muwala wange kyemwagala okuŋŋamba nti kati bye twatandise ti muwala wange bw'akula asobola okufumbirwa omusajja bwe neegatta naye mboola okuba nakusiramu tekiriyo ekyo n'omudiri tekiriyo omwana w'omukazi oba omuzira tekiriyo ekika kyanjawulo tebiriimu just musembeza buseegu mbasaba nze omuntu ajja kwebaka ku mwana owange omwana w'omukazi mu busiramu tekiriyo tosobola muwasa omwana w'omukazi tekiriyo mu busiramu tekisoboka mulekeraabo okutunuulira okusonga bulungi tulina abasajja baffe nga batwagadde n'abaana bannange tulina abasajja nga batwagadde n'abaana ekyokubanga tetugenda abasajja abalungi gye bali tetugenda kukirogo olw'okuba mbu busimanyi abasajja bagenda bajja tuwasa mbabuulira mwogera amazima abasajja bajja tuwasa buli musajja amanyi bw'abeera n'omukazi gwali naye buli musajja abeera ne single mother buli omu amanyi kyayitamu naye abasajja bazze ne babeera n'abaana omusajja bamusuulira abaana nga basatu n'awasi omukazi n'abalabirira ne basoma ne bamala so tokwata ebyono haji n'obiteeka ku mukazi omulala ebyomu bwatyo bwali temujja kutufutyanka ekikazi ekikulu tabaddewo ku kooti kyasama imagine ali myaka 5 muba singomaza ku myaka egyo tamanyi singomaza bwekitegeeza ku myaka egyo atatulabula kutuuka awaza fe abayagala ye mu baana balina temuli singomaza ababe bonna bafumbirwa bulungi ye banaye kambuze figa abaana balina ba musajja omwo buli mwana gwalina ne taata buli mwana gwalina ne taata bannangeze babu Uganda gye tukaganze simanyiyo waba Museveni atuyambe bana abantu batuleeta abaana abamalaga baba bakulira ku street oba wa bikazi byasama naye waliwo ensonga nga newankubadde mwafunyeyo kasente nga bwempulira naye bannange nedda tulina okwogera ku baana ebibatuukako abaana bagera tandika okusirikira ddala ng'agamba owaayi abakazi babisiriikirira ne bagamba saagala amaka gange gafe n'asirika naye ajja tenaye baali bamugamba otta amaka simanye ebitiibwa eddiini abasajja abalungi gye bali ne basingo mother abalungi gye bali tugale ne basingo mother waliwo wano abakazi abakuzizza abaana b'abasajja be babasanga nabo bulungi nnyo buli singo mother alinga ajati ate abasajja abanaku be basingayo okukomerera basingo mother tali musajja mugaga gwe nalabye akomerera basingo antikaduuka wano wabaddewo omukyala bambi abadde agamba nti ye baamukwata ate n'afumbira omusajja naye n'akwata omwana we naye avuddeko oddamu aweereza request ddamu abaddewo wano wansi bambi akomewo atubuulira eyo story waliwo n'oli abadde n'omwana ku ssomero gwe bakwatirira singa amulabirira singa batwala ensonga ku gundi bwebito bitandika mpola mpola Monica komawo alinda bibuuzo bigwe akwatibwe alinda bibuuzo bimale okugwa omusomesa akwatibwe nawano basobola omukwata ne bamanya nti oyo kasasira avudde mu baana abasomesa bamukolera Monica weereza request Monica nange tulabye si mu mutima mubi si mu njogera mbi naye ate tuleme kukibuusa maaso nze nkugambye abantu bali mu kugamba abo basingo mother babi batandisa okutiisa abasajja bafe okutuwaza bagala abasajja batugobye abaana tubafutyako ebigambo byabwe batwagala bajja kusigala nga anti kaduuka ekyo nedda ekyo tekisoboka bajja twagala abasajja mukwate abakazi bagambe batwale abaana baabwe ewaabwe mukimanyi abasajja basingo mother baani abatufuula basingo mother si basajja bennyini be batufuula basingo mother bwe siba nti no leero kyakuwasa atazaalangako na kyakufumbirwa atazaalangako kitegeeza batazaalangako nabatazaalangako bagenda kwewasa wammwe bali ali bakomera buli singo mother sinaalisiraani buli singo mother afe buli singo mother asiraane mulonga tuli batwe omukyala wuuyo tulebe bamuyita supaani atubuulire bambi wuuyo akomyewo waggulu
Anti Kadoka banange mujebaleko bamikwano nze ninawe neekwese kuba abagenyi weebali naye nina ekizibu ekyo kintuuseeko nnyo mu bulamu bwange ate kinnuma kale nali muto nalina emyaka 8 nga ndi wa ssenga wange babaako gye bangaba bantwale bampeerere n'omusajja gwe bampa yali musajja mukulu ng'alina essomero eyo ematugga essemuto yalina emyaka nga 62 naye omusajja oyo nali nva ku ssomero nga abesemba bulembizi yawe natuma osima lumonde omusajja oyo yagezaako okwagala okunkwata nenziruka nenzira ematugga wa ssenga ne mugamba ssenga muzeeyi abadde ayagala kunkwata abadde ajjeemu n'empale nga nkutte emabega ssenga wange yaŋŋamba kendi kiwulira ndi kunya kamulali emimu egyo tokyogerangako ewantu ewalala wonna n'ensirika kati ate waliwo neyiba era ewa ssenga wennyini bamuyita taata Shadi ya musajja oyo yali mukulu yansangulako no nekuminyira ye yanneekakabako naye olwokuba nti ssenga yansuubiza mu luli okunkuba n'okunkunya emimwa nasirika saamugamba ekintu ekyo kyantukako emirundi 2 ekyavaamu n'enziruka ewaka kubanga baali bantulugunya nga sisobola kwogera n'embula era nafumbirwa nina emyaka 14 era nenzaala abaana bange 3 naye ne taata w'abaana bange we najja e Saudi nasanga empapula za defilement 3 nga naye ziraga nti bamukwata sente ezange z'ensindika ziyamba abaana ne zimujja mu kkomera ne bamuta era namuta buti netandika obulamu n'abaana bange taata w'abaana abo nga abaana badifairinga babe oba from somewhere else nedda kati nga bw'onoolaba nti nno ndi ku kyeya abaana baali bato nga tomu mulwadde kati nga baleetawo obukozi bumuyambeko mikwano gyange kati obwo obukozi mbunga abukwata myaka 15-14 naye ekyasinga okunnuma era ekinnuma nasanga empapula za defilement ezo nga ziriko Police of Uganda defilement naye ng'ataayaaya empapula 4 ekitegeeza ekituufu kiri nti mu Uganda nkugambye nzirina defilement naye ng'ataayaaya teyategeera ono teyategeera nze saabitegeera nze nadde e Uganda nga tewali wadde 10 mbuuza ssente ziriwa nga abasiteegi ya boda banyumiza nti omusajja bamukwata emirundi 2 era ssente zaggwanga kumujja mu kkomera jjukiramu nali sirina ssimu nga bampaako buwi lwa 5 tolina wona obimanya bitambula era namutwala mu mbuga poliisi n'etanyamba n'enkwata abaana bange n'ensikamu mu maaso kati ndi single mother wadde peni tagimanyi weegula oyo ng'avaayo nga naye agamba nti abaana babatusibako obudulwa bampe nga bamusiba ono yavaayo ng'agamba bampe abaana bange kati naye era naye yagenda ewa mukwano gwange gye nali naleka abaana kuliko omwana omuwala n'agamba abaana abaagala era ayagala abaana n'enteesa n'essomero ne ndibagamba kati oli kakwataganye n'omusajja munyambe muntwalire abaana temubamuwa kuba omusajja asobola okukola defilement ku myaka 15-14 ono omwana owange ow'emyaka 12 gwatasobola kikola asobola bulungi nnyo ate ekintu kino nze kyekisinze n'ebintu ng'abulya n'abaana balaba musirikirire mbagambe muleke musirikirireko mbagambe yakamaka munga omukyala nze ng'ababuulirira n'abagamba obudde bwe mumala mububira abasajja ku bakazi abakulu be beebakana olwaki temufuna abasajja beetaaga kufukamira ku mavivi kati kusabira naye bino bye mubeerako nti simanya musajja wange yeebaka ne kaduuka towonye buwonyi yeebaka ne kaduuka nga weesiimye nno omuntu gwe yeebakako mukazi mukulu muntu mukulu naye gwe omanyi okukulira ne bukya ku makya ne bagamba nti baawa alina omwana omuto gwakutte bamukutte lubona oli kinnyonnyola naye bwawulira nti baawa alina omaze sikulimba ekyo kye nabagamba nti nze mukama yansaasira sirina bbuba litambulira ku musajja kubanga bw'aba agenze anti kaduuka nina omukyala awa obujulizi ku taata w'abaana bange nti nyamukwata n'omuwala we ng'amwebaseeko nyamukwata lubona mu mmotoka ng'alina omukazi gwe yeeberese sisobola nakukwata ka vidiyo oba nakuleekaana naye gw'omanyi omusajja okuwulira nti alina omwana w'emyaka 12 gy'akuluusanyiza oba kyo kitegeeza bantu mmwe musabire ku basajja bammwe otherwise
nze anti Kaduuka nina omukyala ne kati akolima agamba nti taata w'abaana bange agenda kugwa ng'akwata bwana buto yamukwata ne muwala we ne mubuuza omukyala lwaki tewagenda ku poliisi oyo yaŋŋamba nali sirina busobozi poliisi yansaba ssente ebyo ebintu bannange gye biri owulira omusajja n'atugamba nga tunyumya n'abazimbi bange owulira omuzimbi omu natulimya ku byakukwata abaana jjukira ennaku zino madde nagaana obyogerako omusajja n'agamba nti obwo obwana obuto bwe buba buwooma namugobeddewo ate namuddewo ku intaneti yansaba bulimaako wano ku intaneti musajja yaŋŋambye muzimbi yaŋŋambye obwo obwana obuto tebuba na ndwadde ate bwe buba buwooma namugambye neŋŋamba tagenda kukolera tasobola kukola ku mulimu gwange bagenda okuwulira nze kennyini ensi eteeka bwe yakoowa bagenda okulya nti omusajja akolera ku kampani y'akaduuka bamukwatidde Semba Bulenga ali ku mwana omuto amwebereka omukozi weyamusasudde ssente ze ne mugamba amayinja oyinza okudda mukazi watolabe babikuteekamu nalo birimto birini ati Kaduuka babeyambuliramu ekyekisooka ekyokubiri baba babonona bwonoonyi kati gwe oba olaba mu butuufu omwana tazalangako alina buwoomi ki buli luddawo anti Kaduuka waliwo nga nawe kennyini otandisa okuwomerwa sekisi ng'osuusa 25 kati wano ati Kaduuka ekyamazima fena tugenza okutegera ebintu okubiwooma nga tumaze kukula eno nga tugomedde tuli olaba amazzi gatiirika bubi nnyo ng'olaba amazzi gakutiirika bubi nnyo nalimanyi oba ndi mukalukumbe zinafumbira lwa 17 naye nali simanyi sekisi kyeki ng'oteekawo obuteesi wallahi sekisi anyumidde ku myaka 32 wempulidde omusajja kyekimufiiringa nemufuuliate buli lunaku njagala kumpaako mwanange waliwo n'ensonga endala eriwo omwana atazalangako tawooma naye mwenyini aba tawoomerwa baba bonoona b'omunyi anti Kaduuka waliwo n'ensonga endala eriwo waliwo keesi eri ku poliisi poliisi eri ku Ntebe Road omusomesa omwana yavayo n'ayogera omusomesa abadde akwatanga n'ayambulanga omwana bw'amala okwambula omwana omusomesa ne yemasturbatinga bwe yemasturbatinga n'ayita omwana oyo n'amugamba jangu onkwatire okole ne pro job onnuune guli ku Ntebe Road omusango ogwo naye abasajja Katonda abasaasire bwe mulabanga abakazi saawa zino bakaabira abaana nga mwe mulinganga abagamba nti abaana betukaabira si mwe mubazaala ensonga eno tetwandifudde na ku bya Haji na byapa tuli mu kwogera ku nsonga z'abaana abalenzi babasiyaga abaana abawala babasiyaga bannange balooya abali mu musango guno omwana wo omusajja amutadde ekintu ekyo mu kamwa basajja mwe muli babi none basajja mwe muli babi omwana atayagalidde omwana tamwinako wadde fiiringi anti Kaduuka musango guno omulaba ngubagamba guliko obujulizi twagenda ku poliisi olw'okuba essomero eyo lireka likola emisango mingi nnyo poliisi n'agamba ono amanyi essomero lya loopa kakati ne tutwala omwana ne bamukebera omwana nga tebamupenetratinganga omwana alina emyaka 14 naye njagala okubagamba bakyala bannange ekintu ekiri mu nsi muno kabasanya abaana e Uganda kiyitiridde era buli mukyala azuukuke buli mukyala alaba omwana we kuba omwana ono banaye musake mumpulirizeeko abaana bano nga tebannaba kutuuka mwene embeera bakomuniketinga lwakuba ku abazadde tetumanya nti culture yaffe yatukuza nti omwana tolina kwogera njogera nawe omuntu omukulu oyogera ono ye mwana eyayagalaga yeegezaamu okukola suicide emirundi 2 ye mwana eyeesala omwana twamaze mupangisiza ba therapist from US okusobola okufuna eyo ensonga nti omwana omusomesa abadde amukola ekyo omusomesa alhamdulillah ali mu ku poliisi naye natunuulidde omukyala munnaffe nga ye head mistress ng'ayimiridde akuba omwana w'emyaka 14 bannange buli gwe baali balwepinzeeko mumanyi ekitegeeza okuvaayo okwogera ekintu ekyo tuli mu myaka 4 lwesobodde okyogerako nti batulwepinga twate tusobola kubyogerako naye abantu lwaki teyogera
bannange ensonga enagyenagala okubuuza buli agenda ku live zaabo abawagira simanyi tiimu Haji simanyi tiimu Hajati ssemateeka wa Uganda agamba ki nti omuntu bakukwata ne bakusiba ng'okoze omulisango gwa defilement bagenda kukusiba then gwe bakwatidde omwana bamuwe ennyumba n'amataka n'ebyapa ye ssemateeka wagamba singa Hajati yali agala ekintu ekyo wano ebateeseza mu famire gye byasookera byali alina okuvugira wabanga si famire ya Haji abaali bawandiise n'ebbaluwa si be baavaayo mawulire ne beekubira enduulu nti omukazi asaba ssente asiba ku muganda waffe omusango gw'okukwata ayagala ssente nga Hajati ye yavaayo n'ayogera awo mutwekewo question mark kubanga simanyi Hajati we yalituusiza omukazi omusajja mu kkomera bigenze mu kkooti nti wali kkooti egenda mugamba nti bannange omusango omwana wo baamukwata Haji akuwe ennyumba n'ebyapa tulizoninge ng'abantu abakulu buli ali ku gundi y'omwana yenna eno tetwagala Haji tetwagala Hajati ffenna tulina abaana bwewalayo tebakutte wa Hajati ekyo bajja kukwata wuwo abasajja ennaku bagezi naye abantu bonna abavunaana Hajati nga bwali omufere nze mbayita basiru kubeera ensonga si ya bufere ensonga yabo osangayo omuntu n'agamba simanyi omwana alina emyaka simanyi 18 kakati gwatali maama w'omwana ogamba oti omwana emyaka gyalina nga tumanyi gye baamusaayiza omwana simanyi tebaamukwata yamukwata kabina omwana omukwatako bukwasi ku bbeeri that's a crime it's a crime ne munnange olaba omuntu omukulu eyazaalako abamu nabo nga bakaleminga okuba nti baabakwata naye ng'aga nti omwana tebaamukwata kane weebuuza nti abantu mu mitwe balina mu buugi oba bakozesa bwongo tulina okumekinga sure nti omwana ono afuno Mwami George nkubuuzizza ekibuuzo taata mugamba basingo mother bisirani tebeetaaga kubyabula kikakyamye nga guno gwakakinuma nsaba mwenna basingo mothers abali eyo abali innocent mukama atundemu lindako bwe baba basingo mother nga bonna kisirani oli asobola okukozesa omwana ng'alina ebimutembye oba alina ebimugamba nti mukozesa ofune ssente at the end of the day omwana yagenda okufiirwa future ye sanga ebiri ng'abaana babakabasanya basomesa ate essomero lya busiraamu ndi mukazi musiraamu naye kankubuulireko simanyi abaami abo tetugamba tuvumirira eddiini sebategedde kiwaite kiyinza okusinga okukaayana be bano tebeevaamu buli lwoya gwogamba bannange tuyimirire n'omukyalo ono bagamba aida munnange ate eddiini obusiraamu obumanyi basiraamu bannange bajja kutuvaamu really nga namwe muyina abaana bannaye mutunuulire common figures ezivuddeyo ne zigamba nti bankwata yamudda ku TikTok mpulidde kwano Rwemanga agamba mbu obusiraamu bugamba mbu omwana bwazza omukono emabega aba akuza asobola okufumbirwa abaana bazza emikono emabega ku myaka 9 mugokinga abaana bammwe abaana bakommunicatinga namwe bennyini mwemanyi maama we bwe yalinga alina kyakola nga tokyagala wateekangawo sayini eziraga nti kino sikyagala oba n'oba mulalu nnyo oba n'osula ebintu ebweru oba n'okola ki abaana bano bakommunicatinga kakati baba bagamba Nisha tebaamukwata let's give it a doubt kale Nisha Haji si yamukwata kale kitegeeza Nisha bamupenetrating naye Haji si yakola ki si yamukwata then waliwo Nisha ekagala okuyisaawo waliwo ekyabatakirikidde mama nekambika ekintu kyendowooza Hajati kye yakola ffenna kye tutannagwamu okimanyi nti Nisha ayinza okuba yagamba Hajati before taata wamukozesa omanyi abakyala tumanyi nnyo okuwakana indako n'awakana mulekemba okutuka temulaba nti asirisi naye akulaga nti kyali kakiriko mpuliriza bwe yamugamba nti taata ankozesa omwana nno okwevaamu n'agamba nti taata ankozesa si kitono kati nga bamaama abamu bamanyi okuwakana abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa
bw'aba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.